Guno omukolo gukyankaliriza social media baleese abanene balaze ssente basasanyiza $, ebirabo nkuyanja byonna birimo byerabiddeko naye nga wasuze otasibye otagwe n'omulungi ampitiriza Okwanjula Media Kwali. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya. Nsaba kunsonyiwa olwa background noise naye kankulageko katini gye byatandikidde paka gye byaggweredde ate tubeere nga tweyongerayo. Kawedemu. Zikia na ukude mitumana kwa kasato biasi. Mutuufu this family is a vibe. Laba engeri gye basanyukiddemu omugole omwami omugole omukyala ne bamuwa ebirabo ne bamuwa ssente in dollars kwegamba sanjirire binyuma byerabiddeko kamirago kati ate tubeere nga tweyongerayo. Nga twengera ku paati eddako mutuufu omukolo gwadde gw'amaanyi gwadde gujjudde musanjerere nga bazina basanyuse banyumirwa baleese ebirabo vibe yabadde waggulu nga ssente empitirivu basasanyiza $, kwegamba bino binyuma obyerabiddeko omugole yanyumye nga bw'okiwulira nga bw'omulabawo. Bami it was so beautiful. Buli mukyala yeegomba ekintu nga kino omwami we okukimutuusaako. Congratulations once again. Kankuleko beere nga yeerabirako ate tube nga tweyongerayo.
nabuyola nabukwasanze kakati evivi nezibadana ne koloba ne bagenda ne beetetenkanya wanaba wabi nnyo mwanyinaze omulenzi omuleese tumula omutuufu guno omukolo guguddewo omwaka 2024 mu butongole laba engeri gye basasanyizaamu dollars like nothing engeri gye basasanyizaamu nga ziyikanga muzzi dola 100 mukolo gwabaddemu ssente mpitirivu essanyu gyerere vibe ng'eri hayi kwegamba buli kimu kinyuma okirabiddeko kankwongere paati endala tusobole ate okuba nga tweyongerawo ku paati eziddako. Nyongera okujjukiza nti kuno kukyala bukyazi si kwanjula n'omukolo gwadde gw'ebbeeyi omukolo gwadde gw'amaanyi laba ebirabo byokka ng'oyinza okulowooza nti kwanjula katulinde okwanjula kwennyini mukwotadde n'embaga ja kubeera ate nga nabyo mbibatuusaako weerabireko. Mu butuufu buli mukyala yeetaaga in-law nga Jalia. Laba engeri gy'avibingamu omugole singa walaba ku proposal bannange it was a yes for me. Bw'olaba okukyala bw'ato yataddemu ennyonyi n'omwami we ne bajja basobole okubeera nga baatendinga ebirabo bikayo baleese amazina essanyu lyokka tubagaliza obufumbo obulungi bannange emikolo gikyagenda ddala maaso era wenda okuba nga ngibatuusaako weerabireko. Lino essanyu lyolaba omugole nga bamutonedde iPhone 15 nga musanyufu muzibu essanyu bannange abantu batandise okwebuuza bino ebintu biri mu kukyala buli omu yeebuuza kuno kukyala oba kwanjula nyongera okujjukiza nti kuno kukyala. Congratulations once again. Government, where are you? Kampire goloba kyaddamu
wano nno omugole nga bamufuuwa dollars, omukyala bamufuuye dollars, bamuzimuyiridde nga mazzi nga kwotadde n'omwami naye kye bamukoze kugamba guno mukolo gwabadde gw'abasama, gwabadde gw'abagagga. Is this what they call bagagga kwagalana oba kubanga sente zabadde empitirivu, ebirabo byabadde empitirivu, love yabadde empitirivu, essanyu, vibe, njogere ki ndeke ki. Congratulations once again Arthur Soldier and Vivian, tubagaliza obufumbo obulungi era kambeere nga mbongera part esembayo ate tubeere nga tuwunzika video eno. Namwekito ntwala okusiima kwange nebaza buli abala video yange to the end nimulaba obulango nga temubusikipinze mikwano. Nsiima nnyo, nsiimira ddala, saba Katonda abawe kye musinga okwagala ate era nyongera congratulatinga abagole, saba Katonda abawe obufumbo obulungi. Osobola okukozesa comment section otuwe endowooza yo.